omubaka Muhammad sallama baada 8 sanawat oluvanyuma lw'emyaka 8 Allah yamuddisa Makka. Era bwe yadde Makka ng'amaze okubeera ng'ajeddisa yayimirira n'agamba nti ya ma'ashara Quraish ma taquluna fiya, n'abagamba abange mu ekimya ky'Abakuraishi kiki munjogerako, maatha fa'ilun bikum, kiki ngenda okubeera nga mbakola. Jukira avayo nga bamugoba baagala kumutta, kati amaze okubeera nga yeddiza Makka ababuuza maatha fa'ilun bikum, kiki emambakolera. Bamugamba anta akhuna wabun akhuna, bamugamba nti gwe oli muganda waffe era oli muganda waki, oli mutabani wani wa muganda waffe. Naye muganda tolina kyogenda tukola illa khayro, okujjako biki birungi. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yuqatilu, tiyakola ki, tebalwanyisa abantu abo. N'agamba ngenda kugamba kama qala akhi Yusuf alayhi salam, kyengenda okubagamba kyekigambo Yusuf alayhi salam kyeyakola ki, kyeyagaba baganda be, la tathriba alaykum alyawm yaghfiru Allahu lakum, temwokubagiza wabula mukole ki, musabe Allah subhanahu wa ta'ala akola atya, abasonyiwe. Allah ajja bakola ki, Allah ajja kubeera nga basonyiwa. Kati Allah mugamba idha jaa nasrullah, okutaasa kwa Allah bw'okulaba nga kuzze gy'oli, Allah n'akuwanguza abadde balabe bo, wal fath, n'okubeera nga Allah akuddiza Makka, kubanga Allah yali yakola ki, yakimulaganyisa dda. laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bilhaqq latadkhulunna al-masjida al-harama insha Allahu aminin. Allah yali yakikola ki, yakimulaganyisa. Kati Allah amugamba olaba nga endagaano eyo ng'etuuse, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja, yani jama'at, n'olaba abantu nga bayingira mu ddiini ya Allah jama'at, afwaja yani jama'at, nga bajja muki. Kyova olaba omwaka ogwo baguyita amul wufud, baguyita batya, amul wufud. We mwaka omubaka Muhammad sallam ebinja ebyajja gyali ng'akoze atya, ng'asiraamuzi. Abantu bajja ne bayingira obusiraamu nga babuyingiramu biki, bibinja na biki. Kati nabbi Allah amugamba bw'okirabanga ekyo, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Bw'okirabanga kituukiridde, Allah uli awo yamugamba fasabbih bihamdi rabbik, beera nga otendereza omulezi Allah, wastaghfirhu, ate osaba mukola ki, mwegayire akola atya, akusonyiwe. Innahu kana tawwaba, yani kathiru tawba, kubanga Allah musonyi nnyo. Omuntu yayirowoozezza nti Allah, omuntu wamala okubeera nga akola ibada, Allah akusobozesa okukola ibada, ate lwaki okola tawba? Olina kukola ki? Shukuru, kwebazaani Allah subhanahu wa ta'ala. Abange situva mu swala, lwaki wetula salaamu assalaamu alaikum assalaamu alaikum, kyetusookerako kukola ki? Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti wa idha qadaytum manasikakum thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah. Bw'omalanga emikolo gya hijja nga mumaze okubeera nga mwetolodde tawaafu esembayo, mukole eki? Musabe Allah akola atya? La'alla oba oliawo mu ibaada eyo fihi naqs, ebaddemu obuki, obukendeevu, nga tobutuukiriza nga Allah abadde akola atya? Abwagala. Istaghfiru, saba Allah akola atya? Kati Allah amugamba onoobanga obimaliriza ebyo, Allah yalina kyeyagala okubeera nga amutegeeza. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola ki? Yakitegeera. Allah yali amutegeeza nti omulimu ogwamutumwa
guwedde